Endobeso. Ndabo mukanga tunzifuru tifama. Ekintu ky'omusiki. Endobeso. Atulabe munafuura leero yani era zuulani. Badagi. Hello. Freddy. Wangi? Wasuza otya? Bulungi nnyo. Wasuze mutya? Bulungi ssebo. Ono bamuyita maama Kabina. Ennyabo. Oli bulungi. Ndi bulungi nnyabo. Florence yakoze ki? Kakati Florence ono njagala kumanyira ddala eddala oba njagala. Kubanga twasinkana ne Florence. Naye alina ku ssomero w'akola. Naye nga njagala kumuzuula kubanga twayogera ne tusiimagana n'agamba nti tujja kufumbiriganwa. Naye kati mbadde njagala okukakasinza ddala ekituufu nti byayogera bituufu kye mbadde njagala okumanya. Obeera wa? Nze mbeera Bukoto Masaka. Omaze ebbanga ki ne Florence? Florence ono tuwezze kati emyezi giri 3. Mwaka eyagala. Kakati bwe namusinkana ne tusiimagana naye ndaba nga kisaanidde okubeera ffenna. Naye kakati njagala okumanya ekituufu nti ddala kituufu kyaŋŋamba kituufu akakasa. Omanyi kati ennaku zino abawala b'ennaku zino bazibu. Olina emyaka emeka? Nze nina emyaka 35. Ate ye ali mu myaka nduzanga 28. Mwina ku baana? Nedda nnyabo. Mwenna temuzaalangako? Nze ninayo okwe nazaalako. Wali owasizzaako n'obivaako? Nansumbuwa ne mbivaako okumala emyaka egiwerako. Yakola ki oyo gwe wazaalamu? Awange twatuuka ne tukugamba ebintu bye bitegerekeka bulungi. Kakati twabeerangawo naye nga ye awuza njagala kugenda kugamba kati simanyi kyamuliko kyoge mazima nali sikimanyi. Kituufu. Ye nga yabeera awo kugamba naye ekyankuula kugamba neetuuka ekiseera nentuuka nga mpulira mbikooye. Era bwe yaŋŋamba ekwata transport omwana atambula n'agenda. Okuva olwo taddanga? Okuva olwo taddanga. Kati ano Florence mwali mugenzeeko ekkata? Twali tugenzeeyo okw'emirundi ng'ebiri. Gyali giti? Gyali misufu maama Kabina. Gyali kisufu. Wamutwala wakaawo? Yajja waka. Yali azze kulabako? Yajja kundabako naye ng'abeera ku mulimu akola nga metroni ali ku ssomero naye nga ye akolera Kinoni. Akolera Kinoni? Kati essaawa eno osuubira akola ki? Essaawa zino ayinza okuba akyaliko nga kyakolakola ku byawaka. Tasulayo ku ssomero gy'akolera? Wasula naye kati agamba ye ali kyemmanga ati essomero liri kyengulu naye ng'asula ku ddoomu wennyini awo ku ssomero. Akuuma baana? Lya primary lya seeke? Lya primary. Lya primary. So kaakati ffe katunoonye engeri gye tumufuna gwe kyoyagala okumanya oba akwagala. Oba njagala byaŋŋamba nti bituufu kubanga twali twayogeramuuko awo naŋŋamba ku ssomero awo n'emisaala gujja bubi kati naŋŋamba banja emyezi ng'etaano tekusasula bulungi. Bambi. Kati naŋŋamba nti ayagala okuvaawo wakiri nga bamuwadde kasente ke. Kubanga nasooka ne mubuuzaako ku mirimu gy'ayagala okukola yasooka naŋŋamba enviiri. Kuba yayiddako ku nviiri naye bwe yamala oluvannyuma naŋŋamba naye enviiri zino kanzirike tudde mu kyalaani kubanga ekyalaani osobola okusuubulayo ebitengi n'otunga ate ng'obuteekawo bw'otunda n'otunda ku ngoye. Kati naŋŋamba mu kuyiga ebyekyalaani ebyo. Naye nga ŋŋamba nti okuvaayo abadde akyayagala bamuwe ku musaala gwe. Bamuwe omusaala gwalyoka aveeyo. Right, ffe kaakati katugezeeko. Ennyabo. Tulabe. Wandyagadde okwogerako naye? Mbadde njagala kusoboza mpulire oyagala kuwulira buwulizi ng'omutima gwe gugundira gy'oli. Ennyabo. Kyagala nnyo. Kale gwe tovaako sirika. Kale nnyabo. Mukyala Florence. Wasuza otya? Nkutawaanyiza obadde owummudde muko? Emirimu gigenda gitya maama? Mirimu mirungiko. Ennyabo. Naffe munnange Mukama atusobozesa okukola. Kumanjogerako ne mukyalaani. Ne bampita Hajati Sawuya. Ennyabo.
naye nga mbadde nina omuntu gwe nayogerako emabegako, nina essomero lyange naye nga nnoonya omuntu abeera n'abaana, naye baŋŋamba mukyala Florence muntu mulamu. Kaakati ne baŋŋamba experience y'abaana ogirina, so kaakati ne ŋŋamba lwaki sikugezaako ndabe oba nsobola okubbayo gy'oli. Olina gy'oli? Kaakati nga neebuuza nsobola okubbayo munnange ojje tukole ffenna. Omwezi obugaba mmeka? Babadde bakuwa mmeka awo? Kubanga bw'oba ogenda okubba omuntu olina okusinziira. Omwezi na 15. Ebyetaago by'obina bingi. Kaakati engeri gyekiri nti nze njagala kubba. Njagala kuwa emitwalo 3. Ntwala 3? Gikola. Kusinziira abaana olina benkana. Nina abaana okuva mu kiraasi zonna, naye kaakati bw'otuuka gw'ombuulira experience yo esinga kuba mu myaka emeka. Anti kati omuntu omuzadde oba olina okumanya omwana nti ono saizi bweziti alina okuyisa bweziti. Kale buli mwana buli buledi gy'abaamu aba alina embeera, aba yeeyisa bulala n'enkula gye yakuzibwa. Buli mwana aba olina omutegeera, buli omu olina omukwatira mugundi ye mugezi gy'alimu. Ye nnyabo. Okay, so kaakati sente zo zinaakola kuba nkubba bubbi. Njagala ttaamu ejja tutandika okukola gwe mwaka ogujja. Kati gwe maama oli saiziwa? Siri wala, ndi wano mu Nnyendo. Ye maama. Somero baliyita bati? Baliyita Global International. Somero ate abaana tubalina weebali ne basitaafu baffe abalala nabo tebakola bubi, tebeeyisiza bubi ku bannaabwe, kubanga abakozi abaffe tusooka kubatendeka. Kaakati era naawe bw'onooba otuuse bagenda kusooka bakutweke mu training ya wiiki emu, nga era yo yeteeka kuba buli mwaka bwe tuba tutandika ng'omwaka guggulawo tubeera ne training y'abasomesa, ne tubeera ne training ya support staff na buli muntu yenna gwe kikwatako, kubanga abantu basaanye okubeeragana. Enyabo, olina abaana? Abaana mbalina naye bali wa taata waabwe. Wabalekera taata yababeera nabo? Kale tukikwasaganya mpola n'ateekamu nange n'enteekamu ekiba kigaanye. Bali mu bibiina ki? Bali waliwo abapikiri, abapiso ne kitegeeza bonna bali mu primary. Kaakati ku ssomero eryaffe omukozi owaffe tumuwaayo abaana 2. Abaana 2 tubateeka ku basale ku bakozi baffe. Baate tuba tetwagala sente ate zonna z'okola ate zonna ozimalire mu baana. Kati ffe nga Global International twateekawo enkola ey'okulaba nti tuyambyeko tutya omukozi waffe okwekulaakulanya. Simanyi oba onokyogerako ne taata w'abaana kubanga era babeera basulayo ku ssomero naawe. Kati tuba tujja kuwaayo abaana 2 abo tubateeke ku basale y'essomero, kati oli omu gwe musobola okukwasaganya ne taata. Oli mufumbo? Siri mufumbo. Taata w'abaana abeera walala naawe walala? Abeera twafunamu obutakanya nawe nga bw'omanyi eby'amaka. Naye ng'olina omubeezi? Omubeezi gyali tukusuubira fumbirigana naye nga kibiseera bino. Kirungi nnyo bw'oba olina omubeezi, naye kaakati awo essomero lijja kuba lyetaaga okumumanya nti bw'aba asazeewo okujja okukukyalira essomero limumanyi. Bamuyitaani? Bamuyita Batwala. Batwala, agenda kuwoowa. Nanti nze ndi Hajati. Kati Ibula abeera weewaffe. Taba musiraamu? Bambi kaakati simanyi oba nkulabe ddi. Nkulabe wiiki ejja oba nkulabe nga ttaamu eweddeko. Onoofuna obudde okuyitirako mu Nnyendo? Nja kuba nkubuulira. Kale nja kuddamu nkuceekingeko nga ku Lwokutaano nkuwe n'essimu yange etali ya woofiisi kuba kati eno ya woofiisi. Kale mukwano neeyanziza okwogerako naawe. Kale mukwano. Batwala Ibula. Saba Batwala. Wange. Olabye ekyo kati kye mbadde njagala okumanya. Kubanga abakazi b'ennaku zino siba. Kati gwe kyavudde ku ky'okubeera nti omwekengera.
Kubanga nze kusinziira ku mbeera z'abawala olabyeko. Kakati nenjagala ningamba ate nga ntera nnyo mbawuliriza nnyo maama Kabina. N'omanya nti bano be ba CID bange. Kati ningamba nti nga sinna bagenda wala nnyo naye kamu na seete zange. Ansooke mmale okumanya. Esebo. Kakati ekyo nkitegedde. Kitegeeza nti bulijjo byabadde ngamba abadde nnimba. Nkwagala kufa. Obadde oteramuwa ku ka transport. Mbadde ntera okukamuwa. Bambi. Oluusi nembeera katenga ku ssomero awo abadde agira nankubira nangamba nti ekikulu akawunga nze sikaagala n'omutwalirayo ku ships. N'omuweereza n'omuteerako nemulagenda ku ttooke n'agenda n'agula. Bambi. Ekyabaana obadde okimanyi? Ekyabaana mbadde sikikyogerangako. Obadde okimanyi nti alina abaana? Ekyo mbadde sikimanyi. Naye ndabika nnina olugambo si kyekyo. Nenda si lugambo. Ate abo gaba mazima kuzuula mazima Makabina. Okay, kakati munayo omupiira guli mu ngalo zo nze nkulesse. Ennyabo neyanze nnyo mami neyanze. Kale mukwano. Mukama abawe kimusinga okwagala. Okay. Yono gwe wateeka ku kifaananyi. Nkale mukwano beera bulungi. Ennyabo beera bulungi nnyabo. Ennyabo. Bananje. Naye ndowooza kandekeraawo. Kuba ate si byenjagala. Njagala nnyo ebi okwange. Kale mukwano gwange nga bw'omuwulidde bw'otyo genda kubanga oyita ku simu zaffe eza bulijjo 014152205 0755223 mukwano tulabe engeri gye tuteesaamu ku nsonga eno nga bw'ogiwulidde bwegudde mu ddiiro Fred akomekereza yeeyibula owaayi byonna bwe bityo oteesa otya ddiya esalize siteewuunya nnyo kubanga Fred akomekera nga yeeyibula Raji batwala ibla abakazi mnange abakazi bali kati ofuna omuntu ategera ngo owange dikula kati abakazi nakuzoba yaye batebogera mazimba ababera mu kulimba kugamba akobera ko mwaka kufu mpola kubala paka mwaka mulamba fena twerimba n'abasajja mulimba ku biti fama mama kabi wanji dear one abana bwe batyo ba disappointing chobola abana abalenzi bagweddalu ate abalenzi bo be batalimba kale sinyo naina kwaitise teri nsimjime esala gwa kibira dia okay kubiti fama gwoteesa otya ku nsonga ya mwami Fred bw'ati agenza okuzuula munne nga munne abibiita Ibrahim bali tuweereza mamisali mama Chris ne mamisali omuwala ebandi ayinza okuba nga omuvubuka oyo amwagala nze ngamba ayinza okuba nga amwagala tamugende omuvubuka akite tubalinze mama Kulise afunde ekigere njulizawo nnene mama Kulise olimbyemu omuntu takwogedde nako yadde omuntu teyakugamba nti alina abaana omuntu abiibise mulala okwagala kuli luddawa kansali muko kugwa kawala mami we bali tuweereza naye muganda ne kasita ozudde amazima nga bukyali omukazi mwesonyiwe munnange takulinako ali kubirala nnyo sente zo zisaving ofuna omukazi omulala gw'onaazissaamu nsigadde ndi mami Elvis Bombo teyanziza mami Elvis ab'Ebombo batulabire mukwano amakabi nabo bali kutuweereza mukwano ze mukyalo nisobola otunga oyo mwami kasita ekituufu akitegedde bukyali nti omukazi bulijjo amulimba kati awaayiye amagezi amalala nga bukyali nsigadde nze mukyalo nisobola otunga teyanziza nnyo mukyala Roni Erutunga madamu Sali oyo nno kalekaleko bamuyambye era kati awo wakutte wagumwanyweze Ibula nyweza batwala era twalira ddala naye banno bo batera okutomera nze bwakola manzani ebusiika naye abantu abamuzuula mumuwulidde mutya kino nno kitandise okundaga nti ddala bye twalingako mu ssomero omusomesa n'asomesa buli omu anaagikwata bubwe ne bba n'agikwata bubwe omwami ye Fred omukyala agambye bagenda kwewasa nayibbula ekikakasa nti Fred ali ku kafu naye kati kye sitegedde abagamba nti wakutte nyweza badya mulimbye nnyo abatategedde zuula wa leero ngenda kumubaddira mu maaso awo kankomewo ekinga bamukaaga kategeza 3 biti fama
Sambagala ku 96.3 ekintabuli ky'omuziki. Kintabuli ky'omuziki ekisinga. Right, katumugalewo nammwe abaliko tulabe bwe tukiggala. Mamisali nkulamusizza. Yenze Katogo different buseeka. Ndi wano ne MC Bobirie buseeka naye baba otusesezza otumazeemu ensiko z'okumakya. Naye anoonya amazima taswala. Ekirungi nti wabadde ateeka ssente z'abadde alabawo nga yeetaaga okumanya waateeka ssente we watuufu oba wakyamu. Kati anoonya amazima mu mbeera yonna oba toyina kuswala oba oyina kuguma kasita otegedde amazima muganda wange kati okusalawo kusigadde gy'oli. Nze Katogo different kusika naye tubanoonyereza abantu bazaalako abo oyina kgenda mpola paka lw'omuzuula naye bw'onadda mu munoonyereza nga alina gye yazaalazaala abaana ojja kifiiringa. Nze Katogo different buseeka teyanze